Enjiri nga bwe yawandiikibwa Matayo essula 12. Awo mu biro ebyo Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku Ssabbiiti, abayigirizwa be ne balumwa enjala, ne batandika okunoga ebirimba by'eŋŋaano ne balya. Naye Abafalisaayo bwe baalaba ne bamugamba nti, “Laba, abayigirizwa abo bakola ekyomuzizo okukolera ku Ssabbiiti.” Naye n'abagamba nti, “Temusoma nga Dawudi bwe yakola, bwe yalumwa enjala ne be yali nabo, bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okulaga egyali egy'omuzizo y'okugirya, newaakubadde be yali nabo, wabula bakabona bokka? Nanti ki temusoma nga mu mateeka bakabona mu yeekaalu ku Ssabbiiti bwe baasobya Ssabbiiti so tebazza musango? Naye mbagamba nti ali wano asinga yeekaalu obukulu. Naye singa mumanya amakulu ga kino nti njagala ekisa so si ssaddaaka, temwandinenyezza abatazizza musango, kubanga Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti.” N'avaayo n'ajja mu kuŋŋaaniro lyabwe, era laba, mwalimu omuntu eyalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza nga bagamba nti, “Kirungi okuwonyeza omuntu ku Ssabbiiti?” Era bamuwawaabire. N'abagamba nti, “Ani mu mmwe bw'aliba n'endiga y'emu n'emala egwa mu bunnya ku Ssabbiiti, ataligikwata ataligiggyamu? Omuntu tasinga nnyo ndiga? Kale kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti.” N'alyoka agamba omuntu oyo nti, “Golola omukono gwo.” N'agugolola, ne guwona, ne guba ng'ogwokubiri. Naye Abafalisaayo ne bafuluma ne bamwekobaana bwe banaamuzikiriza. Yesu bwe yategeera n'avaayo. Abantu bangi ne bagenda naye, n'awonya bonna, n'abakomako baleme okumwatiikiriza. Kituukirire ekyayogererwa mu Isaaya nnabbi nti, “Laba mulenzi wange gwe nalondamu, gwe njagala, ansanyusa emmeeme yange. Ndimuteekako omwoyo gwange, alibuulira amawanga omusango. Taliyomba so talireekaana, so tewaliba muntu aliwulira eddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olwatifu talirumenya, so n'enfuuzi ezinyooka talizizikiza, okutuusa lw'alisindika omusango okuwangula, n'erinnya lye amawanga galilisuubira.” Awo ne bamuleetera omuntu aliko dayimooni ng'azibye amaaso n'omumwa, n'amuwonya. Oyo yali azibye omumwa n'ayogera, n'alaba. Ebibiina ne bisamaalirira byonna ne byogera nti, “Ono ye Mwana wa Dawudi?” Naye Abafalisaayo bwe baawulira ne boogera nti, “Oyo tagoba dayimooni, wabula ku bwa Beeruzebuli omukulu wa dayimooni.” Bwe yamanya okulowooza kwabwe n'abagamba nti, “Buli bwakabaka bwe bwawukana bwokka na bwokka buzika, ne buli kibuga oba nnyumba bwe yawukana yokka terirwawo. Ne Setaani bw'agoba Setaani ayawukana yekka na yekka, n'obwakabaka bwe bulirwawo butya? Obanga nze ngoba dayimooni ku bwa Beeruzebuli, abaana bammwe bagigoba ku bw'ani? Kale abo be balibasalira omusango. Naye obanga nze ngoba dayimooni ku bw'Omwoyo gwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. Oba omuntu ayinza atya okuyingira mu nju y'omuntu ow'amaanyi n'anyaga ebintu bye, wabula ng'asoose kusiba ow'amaanyi oli, n'alyoka anyaga enju ye? Omuntu atabeera nange mulabe wange, era omuntu atakuŋŋaanyiza wamu nange asaasaanya. Kyenva mbagamba nti abantu balisonyiyibwa buli kibi n'eky'okuvvoola, naye okuvvoola Omwoyo tekulisonyiika. Buli muntu alivvoola Omwana w'Omuntu alisonyiyibwa, naye buli muntu alivvoola Omwoyo Omutukuvu talisonyiyibwa, newaakubadde mu mirembe egya kaakano, newaakubadde mu mirembe egigenda okujja. Oba mufuule omuti omulungi n'ebibala byagwo bibe ebirungi, oba mufuule omuti omubi n'ebibala byagwo bibe bibi, kubanga omuti gutegeererwa ku bibala byagwo. Mwe abaana b'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi? Kubanga ku ebyo ebijjula mu mutima akamwa bye koogera. Omuntu omulungi ebirungi abijja mu tterekero lye eddungi, naye omuntu omubi ebibi abijja mu tterekero lye ebbi. Era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango, kubanga ebigambo byo bye birikuweesa obutuukirivu, n'ebigambo byo bye birikusinza omusango. Awo abawandiisi abalala n'Abafalisaayo ne bamuddamu ne bagamba nti, “Omuyigiriza, twagala otulaga akabonero tukalabe.” Naye n'addamu n'abagamba nti, “Ab'emirembe emibi
era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka nnabbi Yona. Kuba nga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Abantu ab'e Nineeve baliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era balibasinza omusango, kubanga Yona bwe yababuulira ne beenenya. Era laba, asinga Yona ali wano. Kabaka omukazi ow'omu bukiika obwa ddyo aliyimirira mu musango wamu n'abantu ab'emirembe gino, era alibasinza omusango, kubanga yava ku nkomerero y'ensi okuwulira amagezi ga Sulemaani. Era laba, asinga Sulemaani ali wano. Naye dayimooni omubi bw'ava mu muntu, atambula mu nsenyi enkalu ng'anoonyaawo okuwummulira, naye n'abulwa. Kale agamba nti, naddayo mu nnyumba yange mwe nava. Bw'atuukamu agiraba nga njereere, enyiridde ng'erongoosebbwa. Awo agenda n'aleeterako dayimooni abalala 7 abamusinga obubi, nabo bwe bayingira babeera omwo, n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi eby'olubereberye. Bwe kiriba bwe kityo eri ab'emirembe gino emibi. Bwe yali ng'akyayogera n'ebibiina, laba, nnyina ne baganda be baali bayimiridde bweru nga baagala kwogera naye. Omuntu n'amugamba nti, laba, nnyoko ne baganda bo bayimiridde bweru baagala kwogera naawe. Naye n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti, ani mmange? Be baani baganda bange? N'agolola omukono eri abayigirizwa be n'agamba nti, laba, mmange ne baganda bange. Kubanga buli akola Kitange ali mu ggulu by'ayagala, ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange. Essula 13. Ku lunaku olwo Yesu n'afuluma mu nju n'atuula ku mabbali g'ennyanja. Ebibiina bingi ne bimukuŋŋaanirako, n'okusaabala n'asaabala mu lyato, n'atuula. Ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. N'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti, laba, omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. Endala ne zigwa awali enjazi, awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera, kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera, kubanga tezaalina mmizi ne zikala. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere, endala 100, endala 60, endala 30. Alina amatu awulire. Abayigiriza ne bajja ne bamugamba nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'addamu n'abagamba nti, mmwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu, naye bo tebaweereddwa. Kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako ne kyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero, kubanga bwe balaba tebalaba, bwe bawulira tebawulira, so tebategeera. Naye Isaaya bye yalagula bibatuukiriridde, ebyayogera nti, muliwulira buwulizi naye temulitegeera, muliraba bulabi naye temulyetegereza. Kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima, n'okukyuka ne mbawonya. Naye amaaso gammwe galina omukisa kubanga galaba, n'amatu gammwe kubanga gawulira. Kubanga mazima mbagamba nti bannabbi bangi n'abantu abatuukirivu abeegombanga okulaba bye mutunuulira, so tebaabiraba, n'okuwulira bye muwulira, so tebaabiwulira. Kale mmwe muwulire olugero lw'omusizi. Buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe. Oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. N'oyo ye yasigibwa awali enjazi, y'oyo awulira ekigambo, amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye talina mmizi munda mu ye, naye alwawo katono. Bwe wabaawo ennaku n'okuyiganyizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. N'oyo yasigibwa mu maggwa, y'oyo awulira ekigambo,
naye okweraliikirira kw'ensi n'obulimba bw'obugagga bizisa ekigambo era tabala. N'oyo eyasigibwa mu ttaka eddungi y'oyo awulira ekigambo n'akitegeera. Oyo ddala abala ddala ebibala, omulala aleeta 100, omulala 60, omulala 30. Awo n'abaleetera olugero olulala n'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaananyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda. Naye bwe yameruka, bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko. Abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, "Ssebo, tewasiga nsigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko?" N'abagamba nti omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti, "Kale oyagala tugende tugikoolemu?" Naye n'agamba nti, "Nedda, mpozi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko, munagiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke ebikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko, mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange." N'abaleetera olugero olulala ng'agamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'akaweke ka kaladdaali omuntu ke yaddira n'akasiga mu nnimiro ye. Nako nga ke katono okusinga ensigo zonna, naye bwe kaakula ne kaba kanene okusinga omuddo gwonna, ne kaba omuti, n'ennyonyi ez'omu bbanga nga zijja nga zibeera mu matabi gaagwo. N'abagerera olugero olulala nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekizimbulukusa omukazi kye yaddira n'akissa mu bubbo 3 obw'obutta, n'okuzimbulukuka ne buzimbulukuka bwonna. Ebigambo ebyo byonna Yesu yabigamba ebibiina mu ngero, naye awatali lugero teyabagamba kigambo. Kituukirire ekyayogererwa mu nnabbi ng'agamba nti, "Ndyasamya akamwa kange mu ngero, ndireeta ebigambo ebyakwekebwa okuva mu kutondebwa kw'ensi." Awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju. Abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti, "Tutegeeze olugero olw'eŋŋaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro." N'addamu n'agamba nti asiga ensigo ennungi ye Mwana w'Omuntu. Ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza, n'abo abakola obubi balibasuula mu kikoomi eky'omuliro. Mwe muliba okukaaba amazzi gano okuluma obujiji. Kale abantu abatuukirivu balimasamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa Kitaabwe. Alina amatu awulire. Obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'ekyobugagga ekyakisibwa mu lusuku. Omuntu n'akiraba n'akikweka, n'olw'essanyu lye n'agenda n'atunda byali nabyo byonna n'agula olusuku olwo. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana omuntu omutunzi anoonya eruulu ennungi. Bwe yalaba eruulu emu ey'omuwendo omungi, n'agenda n'atunda byali nabyo byonna n'agigula. Nate obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ekiragala kye baasuula mu nnyanja ne kikuŋŋaanya ebya buli ngeri. Bwe kyajjula ne bakiwalulira ku ttale, ne batuula, ne bakuŋŋaanyiza ebirungi mu nkanga, ebibi ne babisuula. Bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, balibasuula mu kikoomi eky'omuliro, mwe muliba okukaaba amazzi gano okuluma obujiji. Mubitegedde ebigambo bino byonna? Ne bamugamba nti, "Weewaawo." N'abagamba nti buli muwandiisi eyayigirizibwa eby'obwakabaka obw'omu ggulu kyava afaanana n'omuntu alina ennyumba ye, ajja mu tterekero lye ebintu ebiggya n'ebikadde. Awo olwatuuka Yesu bwe yamala engero zino n'avaayo. Bwe yatuuka mu nsi y'ewaabwe n'abayigiriza mu kkuŋŋaaniro lyabwe, n'okuwuniikira ne bawuniikira ne bagamba nti, "Ono yaggyawo amagezi gano n'ebyamaanyi bino? Ono si ye mwana w'omubazzi? Nnyina si gwe bayita Maliyamu, ne baganda be Yakobo, ne Yusufu, ne Simooni, ne Yuda, ne bannyina bonna tebali waffe?
Kale ono yaggyawo ebigambo bino byonna, ne bamunyiigira. Naye Yesu n'abagamba nti nnabbi tabulwa kitiibwa wabula mu nsi y'ewaabwe ne mu nnyumba y'ewaabwe, so teyakolayo byamagero bingi olw'obutakkiriza bwabwe. Essula 14. Mu biro biri Kerode ow'essaza n'awulira ettutumo lya Yesu n'agamba abaddu be nti oyo Yokaana Omubatiza azuukidde mu bafu era eby'amaanyi bino kyebiva bikolera mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa Firipo muganda we, kubanga Yokaana yamugamba nti kyamuzizo ggwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olw'okujjukira amazaalibwa ga Kerode, omuwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe, n'asanyusa Kerode. Awo n'alayira n'asuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaasaba. Naye bwe yaweererwa nnyina n'agamba nti mpeera wano mu lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kabaka n'alumwa, naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye n'alagira okugumuwa. N'atuma n'atemako Yokaana omutwe mu kkomera. Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa be ne bajja ne basitula omulambo ne bamuziika ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira n'aviirayo mu lyato n'agenda awali eddungu kyama. Ebibiina bwe byawulira ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu. N'avaayo n'alaba ekibiina kinene n'abasaasira n'awonya abalwadde baabwe. Bwe bwawungeera abayigirizwa ne bajja waali ne bagamba nti wano ddungu, obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Naye Yesu n'abagamba nti tewali kibazisaayo, mmwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti tetulina kintu wano wabula emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'agamba nti mubindeetere wano. N'alagira ebibiina okutuula ku muddo, n'atwala emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'atunula waggulu mu ggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa. Abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ebibbo 12 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja nga 5,000, abakazi n'abaana obutabassaako. Amangu ago n'awaliriza abayigirizwa okusaabala bamukulembera okugenda emitala w'eri, amale okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera yaliyo bw'omu. Naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwabafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna n'ajja gye bali ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa bwe baamulaba ng'atambula ku nnyanja ne beeraliikirira ne bagamba nti dayimooni, ne beekanga nga batya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu n'agamba nti Mukama wange, obanga gwe wuuyo ndagira njije gy'oli ku mazzi. N'agamba nti jangu. Peetero n'ava mu lyato n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga n'atya, n'atanula okusaanawo, n'akaaba n'agamba nti Mukama wange, ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono n'amukwata n'amugamba nti gw'alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza? Bwe baalinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. N'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti mazima oli mwana wa Katonda. Bwe baamala okuwunguka ne batuuka ku lukalu olw'e Genesaleeti. Abantu baayo bwe baamumanya ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo ne bamuleetera bonna abalwadde. Ne bamwegayirira bakomeko obukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Bonna abaakomako ne bawonyezebwa ddala. Essula 15. Awo ne bajja eri Yesu Abafalisaayo n'abawandiisi abava mu Yerusaalemi nga bagamba nti
abayigirizwa abo kiki ekiboonoonyesa obulombolombo bwe twaweebwa abakadde, kubanga tebanaaba mu ngalo nga balya emmere? N'addamu n'abagamba nti, nammwe kiki ekiboonoonyesa etteeka lya Katonda olw'obulombolombo bwe mwaweebwa? Kubanga Katonda yagamba nti osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, nate nti avumanga kitaawo oba nnyina bamuttanga bussi. Naye mmwe mugamba nti buli aligamba kitaawo oba nnyina nti kyonna kye nandikuwadde okukugasa nkiwadde Katonda, alireka okussaamu ekitiibwa kitaawe. Mwadibye ekigambo kya Katonda olw'obulombolombo bwammwe bwe mwaweebwa. Mwe bannanfuusi, Isaaya yalagula bulungi ku mmwe ng'agamba nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa, naye omutima gwabwe gundi wala. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. N'ayita ekibiina n'abagamba nti, muwulire mutegeere, ekiyingira mu kamwa si kye kyonoona omuntu, naye ekiva mu kamwa ekyo kye kyonoona omuntu. Awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, omanyi Abafalisaayo nga baanyiiga bwe baawulira ekigambo ekyo? Naye n'addamu n'agamba nti, buli kisimbe kitange ow'omugulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Mubaleke, be basaala abatalaba, naye omuzibe w'amaaso bw'akulembera muzibe munne, bombi baligwa mu bunnya. Peetero n'addamu n'amugamba nti, tunnyonnyola olugero olwo. Naye n'agamba nti, era nammwe temunnaba kuba na magezi? Temutegeera nti buli ekiyingira mu kamwa kigenda mu lubuto ne kisuulibwa mu kiyigo? Naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi, obussi, obwenzi, obukaba, obubbi, okuwaayiriza, okuvuma. Ebyo bye byonoona omuntu, naye okulya nga tanaabye mu ngalo tekwonoona muntu. Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'e Ttuulo ne Sidoni. Kale laba, omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo, n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, onsaasire Mukama wange, Omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Naye n'atamuddamu kigambo. Abayigirizwa be ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti, musiibule, kubanga atuleekaanira emabega. Naye n'addamu n'agamba nti, saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Naye n'ajja n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, mbeera. N'addamu n'agamba nti, si kirungi okuddira emmere y'abaana n'okugisuulira obubwa. Naye n'agamba nti, weewaawo Mukama wange, kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza y'abakama baabwo. Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti, ggwe omukazi, okukkiriza kwo kunene, kibeere gy'oli nga bw'oyagala. Muwala we n'awona okuva mu kiseera ekyo. Yesu n'avaayo n'ajja ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alinnya ku lusozi n'atuula okwo. Ebibiina bingi ne bijja gy'ali nga birina abawenyera n'abazibe b'amaaso ne bakasiru n'abalema n'abalala bangi, ne babassa awali ebigere bye n'abawonya. Ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe baalaba bakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, n'abazibe b'amaaso nga balaba, ne bagulumiza Katonda wa Isirayiri. Yesu n'ayita abayigirizwa be n'agamba nti, nsaasira abantu kubanga leero baakamala nange ennaku 3 nga tebalina kyakulya, n'okubasiibula nga balina enjala sikyagala, wozzi banaazirikira mu kkubo. Abayigirizwa ne bamugamba nti, tunaggyawo emigaati emingi bwe giti mu ddungu okukkusa ekibiina ekinene ekyenkana wano. Yesu n'abagamba nti, mulina emigaati emeka? Ne bagamba nti, 7, n'ebyennyanja ebitono si bingi. N'alagira ekibiina okutuula wansi, n'atoola emigaati 7 n'ebyennyanja, ne yeebaza, n'amenyamu, n'awa abayigirizwa, abayigirizwa ne bagabira ebibiina. Ne balya bonna, ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7 ebyajjula. N'abo abaalya baali abasajja 4,000, abakazi n'abaana obutabassaako. N'asiibula ebibiina, n'asaabala mu lyato, n'ajja mu mbibi y'e Magadani.